Achitalo nnyo yasibisa His Excellency oba yasooka okusibisa His Excellency Robert Kyagulanyi Mukomera bukyanga yayingira politics afudde huno embiza ke kyamukoze mu video eno gyenguletedde mu maasawo mulowooza ate abajeno abalala nabo ate batidde ki ekyatuuse kono Samu Omala Katonda akola era Katonda wa Bobi Wine ye namuwanikira ddala emikono nga tetunagendayo video gyenguletedde mu maasawo muneno kigenda kubanga ku playingira mbadde nsaba omujimpeleka like bankaso tambula katokera obo n'abanyagedde okumanya kweno information naddala abo babadde badawutinga amaanyi ga His Excellency Robert Kyagulanyi nako olwaliro Samu Omala awamuyite afande Samu Omala ngono abadde munene nnyo mu government kubanga yabadde ne security company nga yenge manyikiddwa nga Aroba company of security era nga badde bawa security eri abagaga kigambe kubanga onako olwaliro yafudde kansa era tewali kyabadde asobola okukola kubanga kansa bwa bulwadde eri Katonda yababukuwadde kozi mukimanyi bulungi kino kansa takola ki tawona naye ate obeera mutuukirivu nnyo kansa asobola okubeera nga akola ki awona wano wenyini mujukire bulungi kino Professor Matayo yagamba kino mu 2025 tugenda kutandika olaba ebintu bye tutalabangako ndowooza mutandise okubeera nga mubira mu maasawo naye kenyini yabyogerako naye lwaki mbyogerera nnyo sokobereze zake male nkuletere ebigambo bya Professor Matayo yayogera nga tanaba kubeera nga awambibwa ebikanga mu 7 sokolabe olwaleero teri abadde amanyi nti n'abasirikale bafa nze mbadde sikimanyi naye tukirabyeko olwaleero omuntu yabonyabonya ab'oludda oluvuganya n'akijjanya Besigye n'olowooza nti ye talifa naye Besigye mwali mulamu bamusibye eri naye ye agenze awummule emirembe era tumusabira omwoyo gwe Katonda agulamuze kisa ate tawummula njagala omwoyo gwe gujje gugambe ku basirikale bano tawummula Omala towummula Samu Omala towummula jangu ogambe ku basirikale bano abakola ebintu ebyetagisa nti nabo bagenda kufanga bw'ofudde vaayo omwoyo gwe gubagambe nti mulekerawo okuwamba abantu mulekerawo okubanga mutta abantu mulekerawo okubanga mukuba abantu tiyagaasi musajja watu wafudde kansa naye abadde akuba abantu tiyagaasi balwala amawuggwe kati ate ye yagenze kati mwe abasirikale basigadde mufune message eno mulekerawo okuba abantu mulekerawo okublocking enkuŋŋaana eziri mu mateeka nga mublockings olukuŋŋaana abavubuka tubasinga obungi mu busirikale mwe singa tutukuwa olunaku lumu abavubuka ne twegatta bweruti netwegatta olunaku lumu bweruti temutusinga bungi musobola okukwata emmundu fene tujja nga tulina kyetukutte waba Goliath wano yakuba gundi Goliath bamukuba ki jinja lyokka fene amanja tetugalina tugenda kujja mu bungi mu protest vote mujja kutulaba eggaali ejja mujja kiraba awo mule emirembe Samu Omala mwebale nnyo mwebale ddala press conference ekomye wano obusungu bwa Zaake nga tubutadde ku mabale eri omugenzi Samu Omala n'omukulu ayina byayisaawo era tutandise kubanga tubiraba nga bituukawo ani Prophet Matayo soko muwulirize era mu comment section gamba nti free Prophet Matayo soko labe eriyo ebintu byenjagala tutuuka awamu twogera amazima singa Bobi Wine akeera n'agamba mbabuulire ekyamazima ekisajja tetukisobola Museveni tetumusobola tulwane naye bulwanyi direct ebyobululu tubiveeko ebyo temwagala kule wabula singa abagamba nti tugezezaako biganye tumuveeko afuge mpaka lwalifu amujagamba yalidde enguzi nga babulidde amazima naye babagamba nti Museveni nzija awo nga muwaga banaye tubeeko tukirize twagala nkyukakyuka naye tubeeko byetutambuliramu nga biri straight nabawadde example ne mbagamba nti wini byanyuma nze Muhoozi semwagala Museveni semwagala kubanga kati okulonda Muhoozi ndonda Kyagulanyi kubanga Muhoozi yajja omutunulira obubi waliwo Obwakabaka bwe bayogeranga nga bagamba mbu Kabaka bwe yanyiiganga mbu waliwo bwe yafumitangamu effumu okuliwumuza wansi kati ye regimu ya Muhoozi nti liye ne bw'aba anyiizi bino akutunula butunulizo banawula nti waliwo agavubuka agakoze effujo nga mugende so nze okulonda Muhoozi nonda Kyagulanyi naye juzi bwe nabagamba nti naraba ka video ka Wini byanyuma ng'agamba nti Muhoozi aleke ekikyamu ku mutwe bwini mwasanyuka BNUP ne mujaganya si kino munansonyiwa oba olw'okuba njogedde bubi naye in natural sense bwe tugende direct
bw'otunuulira omutabani wa Winnie Byanyuma n'otunuulira ne Muhoozi obalansinga n'omanya omulalu yaani Muhoozi ne mutabani wa Besigye woolabira omulalu. So eriyo ebintu ekyo nkirese nga example n'ekyabaminisita, eriyo ebintu byetwagala nga twagala tuwulire mazima nga kino ki Moses Nsereko byekyogera mukigezeeko mukiwa akalulu olabe bwe kitaakole n'okwenkana Segerenya n'okuyisaawo kijja kukola ekisajja ekyo. So nze kyenyinza okubagamba ebintu ebimu ebyabalokole batugamba nti twala ekyamagero naye be bennyini beba basaba ssente ababasinga ababagamba baliko amafuta namwe mudde eri emabega. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amanya n'eddoboozi Haji Abudu omusomi w'edduwa nkola ku nsonga ez'enjawulo emirimu nga gikutataganyeko ebyenfuna byo nga bidobonkanye ne oba oli bweru wa ggwanga emirimu gyakucankalanako jangu kusomere ku dduwa okuva edda nedda edduwa zaabaawo edduwa zisomibwa omuntu n'oterezebwa mu mbeera yonna ebadde ekwesibyeko ekusibyeko akanyaaga. Nina ekyoto kyensobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano n'ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku dduwa nga nkuteddeko n'akabaani Allah ajja kukusaasira ajja kukwanukula. Kuba ku nnamba yange y'essimu 0752 44 71 56 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka sobolo okuyamba. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eddi Mutwe olunaku lw'ejjo bambi bamukutte. Ebyo nno kiraga nti kampeyini zatandise. Kampeyini zo zatandise kasita ebintu ebyo bitandika. Naye kyenjagala okugamba kuba ye Eddi Mutwe tekyewuunyisa. Abo bo balina amannya babamanyi. Era anytime basobola okumuta bibaawo ne bamala ne bamuta bo ebaagalidde. Naye ekibuuzo kiri nti gwali eyo atalina akumanyi. Mwegendereze tugenda mu campaign. Oyinza okubeeramu kiri kiyinza okubeera mu mutwe gwo nti gy'oli yeewasinga amanyi nedda si we kiri gy'oli ate kukolima bukolimi naye ate eri sayidi bya ddala. Kati tugenda mu campaign abajja okufa bajja kufa abajja olemala bajja lemala n'ab'okusibibwa bajja kusibibwa naye ekyo kijja kutuukako lwa kwagalako kujja kuba kwagalako era ebyo byonna byonna okubiwona era kujja kuba kwagalako. So byebyo kampeyini zatandise muyinza obba muli banyiivu naye n'abasajja bali serious. Ye Eddi Mutwe bajja kumala bamute kuba ye erinnya lye liri mu mawulire era bamumanyi naye ekibuuzo kiri nti ate gwe bajja kuvuma naye ate ekisinga okusesa abasinga ovuma tebali mu ggwanga ate ne bawabya abali ku ground biralamu